Bassekabaka abasooka essula esooka okutuuka ku eyokutaano. Awo kabaka Dawudi yali mukadde era ng'akootakoota, ne bamubikako ebyambalo naye n'atafuna lubugumu. Abaddu be kyebava bamugamba nti banoonyeze mukama wange kabaka omuwala omuto atamanyi musajja, ayimirire mu maaso ga kabaka amuweereze era agalamire nga mu kifuba kyo mukama wange kabaka ofune olubugumu. Awo ne banoonya omuwala omulungi okubuna ensalo zonna eza Isirayiri, ne balaba Abisaagi Omusunamu ne bamuleetera kabaka. Awo omuwala yali mulungi nnyo, n'aweerezanga kabaka n'amujjanjabanga, naye kabaka n'atamumanya. Awo Adoniya mutabani wa Kaggisi ne yeegulumiza ng'ayogera nti nze ndiba kabaka. Ne yeetegekera amagaali n'abeebagala embalaasi n'abasajja 5 okuddukiranga mu maaso ge. So kitaawe yali tamunyizanga n'akatono ng'ayogera nti kiki ekikukoza bw'otyo. Era yali musajja mulungi nnyo, era ye yaddanga ku Abusaloomu, n'ateesa ne Yowaabu mutabani wa Zeruyiya ne Abisaayi kabona. Abo ne bamugoberera, Adoniya ne bamuyamba. Naye Zadooki kabona ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ne Nasani nnabbi ne Simeeyi ne Leeyi n'abasajja ab'amaanyi aba Dawudi tebaali ne Adoniya. Adoniya n'attira endiga n'ente n'ebyassava awaali ejjinja Zokeresi eririraanye Enerogeri. N'ayita baganda be bonna abaana ba kabaka n'abasajja ba Yuda bonna abaddu ba kabaka. Naye Nasani nnabbi ne Benaya n'abasajja ab'amaanyi ne Sulemaani muganda we n'atabayita. Awo Nasani n'agamba Besuseba nnyina Sulemaani ng'ayogera nti, "Owulidde nga Adoniya mutabani wa Kaggisi alidde obwakabaka, Dawudi mukama waffe nga takimanyi? Kale nno jangu nkwegayiridde nkuwa amagezi owonye obulamu bwo ggwe n'obulamu bwa mutabani wo Sulemaani. Genda oyingire eri kabaka Dawudi, omugambe nti mukama wange, ayi kabaka, tewalayirira muzannawo nti Sulemaani mutabani wo talirema kulya obwakabaka oluvannyuma lwange era yalituula ku ntebe yange? Kale kiki ekimuliisizza obwakabaka Adoniya? Awo laba, bw'onooba ng'okyayogereyo ne kabaka, nange naayingira oluvannyuma lwo ne nyweza ebigambo byo." Awo Basuseba n'ayingira eri kabaka mu kisenge, era kabaka yali mukadde nnyo, ne Abisaagi Omusunamu n'aweerezanga kabaka. Awo Basuseba n'akutama n'avuunamira kabaka. Kabaka n'ayogera nti, "Oyagala ki?" N'amugamba nti, "Mukama wange, walayirira Mukama Katonda wo eri omuzannawo nti Sulemaani mutabani wo yalirya obwakabaka oluvannyuma lwange era yalituula ku ntebe yange. Kale nno laba, Adoniya yalidde obwakabaka, nawe mukama wange kabaka tokimanyi. Era ssente n'ebyassava n'endiga nnyingi, era ayise abaana ba kabaka bonna, ne Abisaayi kabona ne Yowaabu omukulu w'eggye, naye Sulemaani omuddu wo tamuyise. Naawe mukama wange kabaka, amaaso ga Isirayiri yenna gali ku ggwe, obuwulire alituula ku ntebe ya mukama wange kabaka oluvannyuma lwe. Bw'otokole bw'otyo, awo olulituuka mukama wange kabaka bw'alyebakira wamu ne bajjajjaabe, nze ne mutabani wange Sulemaani tuliyitibwa aboonoonyi." Kale laba, bwe yali akyayogera ne kabaka, Nasani nnabbi n'ayingira. Ne babulira kabaka nti, "Laba, Nasani nnabbi." Awo bwe yayingira mu maaso ga kabaka, n'avuunama amaaso ge mu maaso ga kabaka. Nasani n'ayogera nti, "Mukama wange, ayi kabaka, wayogera nti Adoniya yalirya obwakabaka oluvannyuma lwange era yalituula ku ntebe yange. Kubanga aserengese leero, era ssente n'ebyassava n'endiga nnyingi, era ayise abaana ba kabaka bonna n'abakulu b'eggye ne Abisaayi kabona, era laba balya era banywa mu maaso ge, nga boogera nti kabaka Adoniya abeere omulamu. Naye nze omuddu wo ne Zadooki kabona ne Benaya mutabani wa Yekoyaada n'omuddu we Sulemaani tatuyise. Ekigambo ekyo kikoleddwa mukama wange kabaka, n'ototegeeza abaddu bo alituula ku ntebe ya mukama wange kabaka oluvannyuma lwe." Awo kabaka Dawudi n'addamu n'ayogera nti, "Mpitirira Basuseba." N'ajja wali kabaka n'ayimirira mu maaso ge. Kabaka n'alayira n'ayogera nti, "Nga Mukama bw'ali omulamu eyanunula emmeeme yange okugiggya mu kabi konna, mazima nga bwe nakulayirira Mukama Katonda wa Isirayiri, nga njogera nti Sulemaani mutabani wo yalirya obwakabaka oluvannyuma lwange era yalituula ku ntebe yange mu kifo kyange. Mazima bwe ntyo bwe nnaakola leero." Awo Basuseba n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza kabaka, n'ayogera nti, "Mukama wange kabaka Dawudi abeere omulamu ennaku zonna." Kabaka Dawudi n'ayogera nti, "Mpitirira Zadooki kabona ne Nasani nnabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada."
ne bajja mu maaso ga kabaka. Kabaka n'abagamba nti mutwale wamu naawe abaddu ba mukama wammwe mwebagaze Sulemaani mutabani wange ennyumbu yange nze mumuserengese e Gikoni. Kale Zadooki kabona ne Nasani nnabbi bamufukireko eyo amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mufuwe kondere mwogere nti kabaka Sulemaani abeera omulamu. Ne mulyoka mwambuka nga mumugoberera, naye anajja n'atuula ku ntebe yange, kubanga y'anaaba kabaka mu kifo kyange, era mutaddewo okuba omukulu wa Isirayiri ne Yuda. Benaya mutabani wa Yekoyaada n'addamu kabaka n'ayogera nti Amiina. Mukama Katonda wa mukama wange kabaka ayogere bw'atyo. Nga Mukama bwe yabanga ne mukama wange kabaka, era abeerenga ne Sulemaani, afuule entebe ye enkulu okusinga entebe ya mukama wange kabaka Dawudi. Awo Zadooki kabona ne Nasani nnabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada n'Abakeresi n'Abaperesi ne baserengeta ne beebagaza Sulemaani ennyumbu ya kabaka Dawudi ne bamuleeta e Gikoni. Awo Zadooki kabona n'ajja ejjembe ly'amafuta mu weema n'afuka amafuta ku Sulemaani, ne bafuuwa ekkondeere. Abantu bonna ne boogera nti kabaka Sulemaani abeera omulamu. Abantu bonna ne bambuka okumugoberera, abantu ne bafuuwa endere ne basanyuka essanyu lingi, ettaka n'okwatika ne lyatika olw'oluyogaano lwabwe. Adoniya n'abagenyi bonna abaali naye ne baluwulira bwe baali nga bamala okulya. Awo Yowaabu bwe yawulira eddoboozi ly'ekkondeere n'ayogera nti eddoboozi lino ekibuga nga kiyogaana lyaki? Bwe yali ng'akyayogera laba, Yonasaani mutabani wa Abiyasali kabona n'ajja. Adoniya n'ayogera nti yingira, kubanga oli musajja mulungi era oleese ebigambo ebirungi. Yonasaani n'addamu n'agamba Adoniya nti mazima mukama waffe kabaka Dawudi afudde Sulemaani kabaka. Era kabaka atumye naye Zadooki kabona ne Nasani nnabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada n'Abakeresi n'Abaperesi, era bamwebagazizza ennyumbu ya kabaka. Era Zadooki kabona ne Nasani nnabbi bamufukiddeko amafuta e Gikoni, era bambuse okuvaayo nga basanyuka n'okuwuuma ekibuga ne kiwuumira ddala. Eryo ly'eddoboozi lye muwulidde. Era Sulemaani atudde ku ntebe y'obwakabaka. Era nati abaddu ba kabaka bazze okusabira mukama waffe kabaka Dawudi nga boogera nti Katonda wo afuule erinnya lya Sulemaani eddungi okusinga erinnya lyo, era afuule entebe ye enkulu okusinga entebe yo. Kabaka n'akutamira ku kitanda kye. Era bw'ati kabaka bw'ayogedde nti yeebazibwe Mukama Katonda wa Isirayiri, awadde leero ow'okutuula ku ntebe yange, amaaso gange nga gakiraba n'okulaba. Awo abagenyi ba Adoniya bonna ne batya ne bagolokoka ne bagenda buli muntu ewuwe. Adoniya n'ateekemukka olwa Sulemaani, n'agolokoka n'agenda n'akwata ku mayembe g'ekyoto. Ne babulira Sulemaani nti laba, Adoniya atekemukidde kabaka Sulemaani, kubanga laba akuutire ku mayembe g'ekyoto ng'ayogera nti kabaka Sulemaani andayirire leero nga tajja kutta muddu we n'ekitala. Sulemaani n'ayogera nti bw'alyeraga okuba omusajja mulungi, tewaliba luviiri lwe oluligwa wansi, naye obubi bwe bulirabika ku ye alifa. Awo kabaka Sulemaani n'atuma ne bamuserengesa okuva ku kyoto, n'ajja n'avuunamira kabaka Sulemaani. Sulemaani n'amugamba nti genda ewuwo. Bassekabaka ekisooka essula ey'okubiri. Awo ennaku za Dawudi ne ziba nga zinatera okutuuka afe. N'akuutira Sulemaani mutabani we ng'ayogera nti nze ŋŋenda bonna ab'omu nsi gye bagenda, kale beera n'amaanyi weeraga obusajja, era okwatanga Mukama Katonda wo bye yakukuutira, okutambuliranga mu makubo ge, okukwatanga amateeka ge n'ebiragiro bye n'ebyo bye yategeeza, ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, olyoke olabe ng'omukisa mu byonna by'okola na bulijjo n'okyukiranga. Mukama anyweza ekigambo kye kye yayogera ku nze nti abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyange, okutambuliranga mu maaso gange mu mazima n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna, tewaakubulenga, bw'atyo bwe yayogera omusajja ku ntebe ya Isirayiri. Nate omanyi n'ekyo Yowaabu mutabani wa Zeruyiya kye yankola, kye yakola abakulu ababiri ab'eggye lya Isirayiri, Abuneeri mutabani wa Neeri ne Amasa mutabani wa Yeseri, Beyata n'ayiwa omusaayi ogw'omu ntalo mu mirembe, n'asiiga omusaayi ogw'omu ntalo ku lukoba lwe yali yeesibye mu kiwato ne mu ngatto ze ezaali mu bigere bye. Kale mukole ng'amagezi go bwe gali, so toganyanga mutwe gwe guliko envi okukka emagombe mirembe. Naye okoolanga bulungi batabani ba Baluzirayo mu Gireyaadi, era babenga ku abo abanalyenga ku mmeeza yo,
kubanga bajja gyendi bwe batyo bwe nadduka Abusalomu muganda wo. Era laba waliwo nawe Simeyi mutabani wa Gero mu Benyamini ow'e Bakulimu eyankolimira ekikolimo ekizibu ku lunaku lwe nagendera e Makanayimu. Naye n'aserengeta okunsisinkana ku Yoludaani ne mulayirira Mukama nga njogera nti sijja kukuutana kitala. Kale nno tomuyitanga ataliiko musango, kubanga oli musajja wa magezi era olimanya ebikugwanira okumukola, n'omutwe gwe oguliko envi oligussa emagombe n'omusaayi. Awo Dawudi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. N'ennaku Dawudi ze yafugira Isirayiri zaali emyaka 40. Yafugira emyaka 7 e Kebbulooni, n'afugira emyaka 33 e Yerusaalemi. Awo Sulemaani n'atuula ku ntebe ya Dawudi kitaawe, obwakabaka bwe ne bunywezebwa nnyo. Awo Adoniya mutabani wa Kaggisi n'ajja eri Basuseba nnyina Sulemaani, n'ayogera nti ojja mirembe, n'ayogera nti mirembe, nate n'ayogera nti ndiko kye njagala okukubuulira, n'ayogera nti mbuulira, n'ayogera nti omanyi ng'obwakabaka bwali bwange, Isirayiri yenna ne bakaliriza amaaso gaabwe ku nze mbulye. Naye obwakabaka bukyuse ne bufuuka bwa muganda wange, kubanga bwali bubwe okuva eri Mukama. Kale nno nkusaba ekigambo kimu, tonnyima. Namugamba nti yogera. N'ayogera nti nkwegayiridde, gamba Sulemaani kabaka kubanga taakumme ampe Abisagi Omusunammu mufumbirwe. Awo Basuseba n'ayogera nti kale naakwogerera eri kabaka. Basuseba kyeyava agenda eri kabaka Sulemaani okwogerera Adoniya. Kabaka n'agolokoka okumusisinkana, n'amuvuunamira, n'atuula ku ntebe ye, n'ateesesaawo nnyina entebe, n'atuula ku mukono gwe ogwa ddyo. Awo n'ayogera nti nkusaba ekigambo kimu ekitono, tonnyima. Kabaka n'amugamba nti saba mmange kubanga siikuume. N'ayogera nti Abisagi Omusunammu aweebwe Adoniya muganda wo okumufumbirwa. Kabaka Sulemaani n'addamu n'agamba nnyina nti era kiki ekikusabya Abisagi Omusunammi olwa Adoniya? Musabire n'obwakabaka kubanga ye muganda wange omukulu. Sabira ye ne Abisayi kabona ne Yowabu mutabani wa Zeruyiya. Awo kabaka Sulemaani n'alayira Mukama nti Katonda nkole bw'atyo n'okukiirawo, obanga Adoniya tayogedde kigambo ekyo kyakumussa. Kale nno nga Mukama bw'ali omulamu, anywezezza n'antuuza ku ntebe ya Dawudi kitange, era mpadde ennyumba nga bwe yasuubiza, mazima Adoniya n'attibwa leero. Awo kabaka Sulemaani n'atuma mu mukono gwa Benaya mutabani wa Yekoyaada, n'amuggwako n'okufa n'afa. Kabaka n'agamba Abiyasali kabona nti genda e Anasoosi mu byalo byoggwe, kubanga osaanidde okufa, naye siikutte mu biro bino, kubanga wasitulanga essanduuko ya Mukama Katonda mu maaso ga Dawudi kitange, era kubanga wabonnyabonyezebwa mu byonna ebyabonnyabonya kitange. Awo Sulemaani n'agoba Abiyasali obutaba kabona eri Mukama, atuukirize ekigambo kya Mukama kye yayogera ku nnyumba ya Eri mu Siiro. Ebigambo ebyo ne bituuka eri Yowabu, kubanga Yowabu yali akyuse okugoberera Adoniya, newankubadde nga teyagoberera Abusalomu. Yowabu n'addukira mu weema ya Mukama, n'akwata ku mayembe g'ekyoto. Ne babuulira kabaka Sulemaani nti Yowabu addukidde mu weema ya Mukama, era laba ali ku kyoto. Awo Sulemaani n'atuma Benaya mutabani wa Yekoyaada ng'ayogera nti genda omugweko. Benaya n'atuuka ku weema ya Mukama, n'amugamba nti kabaka bw'ayogera bw'ati nti fuluma. N'ayogera nti nedda, naye n'afiira wano. Benaya n'addiza kabaka ebigambo ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogedde Yowabu, era bwanzizeemu bw'atyo. Awo kabaka n'amugamba nti kola nga bw'ayogedde, omugweko omuziike. Oggyewo omusaayi, Yowabu gwe yayiwa awatali nsonga ku nze ne ku nnyumba ya kitange. Era Mukama alizza omusaayi gwe ku mutwe gwe ye, kubanga yagwa ku basajja babiri abaamusinga obutuukirivu n'obulungi, n'abatta n'ekitala. Kitange Dawudi n'atakimanya, Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lya Isirayiri, ne Amasa mutabani wa Yeseri omukulu w'eggye lya Yuda. Bwe gutyo omusaayi gwabwe gulidda ku mutwe gwa Yowaabu ne ku mutwe gw'ezzadde lye ennaku zonna, naye eri Dawudi n'eri ezzadde lye n'eri ennyumba ye n'eri entebe ye eribaayo emirembe ennaku zonna okuva eri Mukama. Awo Benaya mutabani wa Yekoyaada n'ayambuka n'amugwako n'amutta, ne bamuziika mu nnyumba ye mu ddungu. Awo kabaka n'assawo Benaya mutabani wa Yekoyaada okuba omukulu w'eggye mu kifo kye.
Kabaka n'assaawo Zadooki kabona mu kifo kya Abiyasaali. Kabaka n'atuma n'ayita Simeeyi n'amugamba nti wezimbira ennyumba mu Yerusaalemi obeere omwo so tovangayo okugenda yonna yonna. Kubanga ku lunaku lw'oliviirayo n'osomoka kaga Kidulooni, tegeerera ddala nga tolirema kufa, omusaayi gwe guliba ku mutwe gwe. Simeeyi n'agamba kabaka nti ekigambo ekyo kirungi, nga mukama wange kabaka bw'ayogedde, bw'atyo omuddu wo bw'alikola. Simeeyi n'amala ennaku nnyingi mu Yerusaalemi. Awo olwatuuka emyaka 3 bwe gyaggwaako, abaddu ababiri aba Simeeyi ne badduka ne bajja eri Akisi mutabani wa Maaka kabaka w'e Gaasi. Ne babuulira Simeeyi nti laba abaddu bo bali e Gaasi. Simeeyi n'agolokoka n'ateeka amatandiko ku ndogoyi ye n'agenda e Gaasi eri Akisi okunoonya abaddu be. Simeeyi n'agenda n'akima abaddu be e Gaasi. Ne babuulira Sulemaani nga Simeeyi yagenda e Gaasi okuva e Yerusaalemi era yakomyewo. Kabaka n'atuma n'ayita Simeeyi n'amugamba nti saakulayiza Mukama ne nkutegeereza ddala nga njogera nti tegeerera ddala nga ku lunaku kw'oliviirayo n'otambula okugenda yonna yonna tolirema kufa. N'oŋŋamba nti ekigambo kye mpulidde kirungi. Kale kiki ekikulobedde okwekuuma ekirayiro kya Mukama n'ekiragiro kye nakulagira? Era kabaka n'agamba Simeeyi nti omanyi obubi bwonna omutima gwo bwe gutegeera bwe wakola Dawudi kitange. Mukama kyaliva azza obubi bwo ku mutwe gwe. Naye kabaka Sulemaani aliweebwa omukisa n'entebe ya Dawudi erinywezebwa mu maaso ga Mukama ennaku zonna. Awo kabaka n'alagira Benaaya mutabani wa Yekoyaada, n'afuluma n'amugwako n'okufa n'afa. Bwakabaka ne bunywezebwa mu mukono gwa Sulemaani. Bassekabaka ekisooka essula ey'okusatu. Awo Sulemaani n'abeera mukoddomi wa Falaawo kabaka w'e Misiri, n'atwala muwala wa Falaawo n'amuleeta mu kibuga kya Dawudi okutuusa lwe yamala okuzimba ennyumba ye n'ennyumba ya Mukama ne bbugwe wa Yerusaalemi enjuyi zonna. Kyokka abantu ne baweerangayo ssaddaaka mu bifo ebigulumivu kubanga tewaali nnyumba eyazimbirwa erinnya lya Mukama okutuusa ku biro ebyo. Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe. Kyokka yaweerangayo ssaddaaka era yayokeranga obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo kabaka n'agenda e Gibyoni okuweerayo ssaddaaka kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 1,000. Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kye mba nkuwa. Sulemaani n'ayogera nti wamukola bulungi nnyo omuddu wo Dawudi kitange nga bwe yatambulanga mu maaso go mu mazima ne mu butuukirivu ne mu bugolokofu bw'omutima wamu naawe. Era wamuterekera ekisa kino ekinene kubanga omuwadde omwana ow'okutuula ku ntebe ye nga bwe kiri leero. Era nno ayi Mukama Katonda wange, ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange, nange ndi mwana muto simanyi kufuluma newankubadde okuyingira. Era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda, eggwanga ddene eritayinzika kubalibwa newankubadde okugattibwa obumu. Kale muwe omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo, njawulemu ebirungi n'ebibi, kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu? Awo ebigambo ebyo ne bisanyusa Mukama kubanga Sulemaani asabye ekyo. Katonda n'amugamba nti kubanga osabye kino, so teweesabidde kuwangaala, so teweesabidde bugagga, so teweesabidde bulamu bw'abalabe bo, naye weesabidde obutegeevu okwawulanga emisango. Laba nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri, laba nkuwadde omutima omugezigezi era omutegeevu, obutabanga wakwenkana okusooka ggwe, so n'oluvannyuma lwo tewaligolokoka akwenkana. Era nkuwadde n'ebyotasabye, obugagga n'ekitiibwa, obutabangawo mu bakabaka n'omu akwenkana ennaku zo zonna. Era bw'onootambuliranga mu makubo gange, okukwatanga amateeka gange n'ebiragiro byange, nga kitaawo Dawudi bwe yatambula, awo ndyongera ku nnaku zo. Awo Sulemaani n'azuukuka era laba kyali kirooto. N'ajja e Yerusaalemi n'ayimirira mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa, n'awaayo ebiweebwayo olw'emirembe, n'afumbira abaddu be bonna embaga. Awo ne wajja eri kabaka abakazi babiri abaali abenzi, ne bayimirira mu maaso ge. Omukazi omu n'ayogera nti, ayi mukama wange kabaka, nze n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu.
nazaala omwana nga ndi wamu naye mu nnyumba. Awo olwatuuka nga naakamaze ennaku 3 okuzaala, omukazi ono n'azaala naye, era twali wamu. Tewali mugenyi wamu naffe mu nnyumba, wabula ffembi mu nnyumba. Awo omwana w'omukazi ono n'afa ekiro, kubanga yamwebakira. N'agolokoka mu ttumbi n'ajja omwana wange mu mbiriizi zange, omuzaana wo nga yeebase, n'amuteeka mu kifuba kye, n'ateeka omwana we afudde mu kifuba kyange. Awo bwe nagolokoka enkya okuyonsa omwana wange, laba ng'afudde, naye bwe nakifumiitiriza enkya, laba nga si ye mwana wange gwe nazaala. Omukazi omulala n'ayogera nti nedda, naye omulamu ye mwana wange, n'omufu ye mwana wo. N'ono n'ayogera nti nedda, naye omufu ye mwana wo, n'omulamu ye mwana wange. Bwe batyo bwe baayogera mu maaso ga kabaka. Awo kabaka n'ayogera nti, omu ayogere nti, ono omulamu ye mwana wange, n'omufu ye mwana wo. Munne n'ayogera nti nedda, naye omufu ye mwana wo, n'omulamu ye mwana wange. Awo kabaka n'ayogera nti mundeetere ekitala. Ne baleeta ekitala mu maaso ga kabaka. Kabaka n'ayogera nti musalemu omwana omulamu, muwemu ekitundu ne munne ekitundu. Awo nnyina w'omwana omulamu n'alyoka agamba kabaka, kubanga omwoyo gwe gwalumirwa omwana we, n'ayogera nti ayi mukama wange, muwe ye omwana omulamu, so tomutta n'akamu. Naye ye omulala n'ayogera nti taliba wange newankubadde owuwo, mumusalemu. Awo kabaka n'addamu n'ayogera nti mumuwe ye omwana we omulamu, so temumutta n'akamu. Oyo ye nnyina. Isirayiri yenna n'awulira omusango kabaka gwasaze, ne batya kabaka, kubanga baalaba ng'amagezi ga Katonda gali mu ye okusalanga emisango. Bassekabaka ekisooka essula ey'okuna. Awo kabaka Sulemaani n'aba kabaka wa Isirayiri yenna, era bano be bakulu be yalina: Azaliya mutabani wa Zaddoki kabona, Erikolefu ne Akiya batabani ba Siisa abawandiisi, Yekosafaati mutabani wa Akirodi omujjukiza, ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ye yali omukulu w'eggye, ne Zaddoki ne Abiyasaali be baali bakabona, ne Azaliya mutabani wa Nasani ye yali omukulu w'abaami, ne Zabudi mutabani wa Nasani ye yali kabona mukwano gwa kabaka, ne Akisaali ye yali ssaabakaaki, ne Adoniramu mutabani wa Abuda ye yali omusolooza. Era Sulemaani yalina abaami 12 abaakulira Isirayiri yenna, abaalabiranga kabaka n'ab'omu nnyumba ye ebyokulya, buli muntu kyamugwanira okusolooza omwezi gumu buli mwaka. Ne gano ge mannya gaabwe: Benikuuli mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, Benidekeri mu Makazi, ne mu Salubiinu, ne mu Besusemesi, ne mu Eronu Besukanaani, Benikesedi mu Alubosi, Soko kyali kikye, n'ensi yonna ey'e Kefera. Beniyebidayaabu mu kifo kyonna ekigulumivu ekya Dooli, ye yafumbirwa Tafasi muwala wa Sulemaani. Baana mutabani wa Akirudi mu Tanaki ne mu Megido, ne Besuseyaani ekiri ku mabbali g'e Zalesani wansi we Yezuleeri, okuva ku Besuseyaani okutuuka ku Aberumekola okuyita ku Yokumeyamu. Benigeberi mu Lamosi Gireyaadi, ebibuga bya Yayiri mutabani wa Manase ebiri mu Gireyaadi byali bibye. Essaza Alugobu eriri mu Basani lyali lirye, ebibuga ebinene 6 ebyalina bbugwe n'ebisibe eby'ekikomo. Akinadabu mutabani wa Ido mu Makanayimu, Akimazi mu Nafutaali, naye yafumbirwa Basemasi muwala wa Sulemaani. Baana mutabani wa Kusayi, Aseri ne mu Beyalosi. Yekosafaati mutabani wa Paluwa mu Isakaali, Simeyi mutabani wa Era mu Benyamini, Geberi mutabani wa Uli mu nsi ya Gireyaadi, ensi ya Sikoni kabaka w'Abamoli, ne Ogi kabaka w'e Basani, naye yali omwami yekka eyali mu nsi. Yuda ne Isirayiri baali bangi ng'omusenyu guli ku ttale ly'ennyanja obungi, nga balya era nga banywa era nga basanyuka. Awo Sulemaani n'afuga obwakabaka bwonna okuva ku mugga okutuuka ku nsi ey'Abafirisuuti n'okutuuka ku nsalo ey'e Misiri. Baaleetanga ebirabo ne baweereza Sulemaani ennaku zonna ez'obulamu bwe. Awo eby'oku lunaku olumu bye baasoloolezanga Sulemaani byali ebigero obutta obulungi 30 n'ebigero eby'obutta 60, ente za ssava 10 n'ente ezaava mu ddundiro 20, n'endiga 100, obutasaako njaza na mpeewo na nangazi na nkoko ze baasavuwazanga. Kubanga yafuganga ensi yonna eri emitala we n'ow'omugga, okuva e Tifusa okutuuka e Gaza,
ng'afuga bakabaka bonna abaali emitala w'eno w'omugga. Era yalina emirembe enjuyi zonna okumwetooloola. Yuda ne Isirayiri yenna ne batuula mirembe, buli muntu wansi w'omuzabbibu gwe n'omutiini gwe, okuva e Ddaani okutuuka e Beruseba, emirembe gyonna egya Sulemaani. Era Sulemaani yalina ebisibo by'embalaasi 400 olw'amagaali ge, n'abasajja abeebagala embalaasi 120,000. Abaami abo ne balabiranga kabaka Sulemaani, n'abo bonna abajja ku mmeeza ya kabaka Sulemaani ebyokulya, buli muntu mu mwezi gwe. Tebaaganyanga kintu kyonna kubulawo. Era baleetanga ne sayiri n'essubi olw'embalaasi n'ensolo ez'embiro mu kifo abaami gye baali, buli muntu ng'omulimu bwe gwali gwe yalagirwa. Katonda n'awa Sulemaani amagezi n'okutegeera kungi nnyo, omwoyo omukulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja. Amagezi ga Sulemaani ne gakira amagezi gonna ag'abaana ab'ebuvanjuba n'amagezi gonna ag'e Misiri, kubanga yakira abantu bonna amagezi, ne Kemani, ne Kalukooli, ne Daluda, batabani ba Makoli. Erinnya lye ne lyatiikirira mu mawanga gonna ageetoolodde. N'ayogera engero 30,000, n'ennyimba ze zaali 15,000. N'ayogera ku miti okuva ku muvule oguli ku Lebanoni okutuuka ku ezobu amera ku bbugwe. Yayogera ne ku nsolo n'ennyonyi n'ebyewalula n'ebyennyanja. Awo ne wajja ku mawanga gonna okuwulira amagezi ga Sulemaani, nga bava eri bakabaka bonna ab'ensi abaali bawulidde ku magezi ge. Bassekabaka ekisooka Essula ey'okutaano. Awo Kiramu kabaka w'e Ttuulo n'atuma abaddu be eri Sulemaani, kubanga yawulira nga bamufuseeko amafuta okuba kabaka mu kifo kya kitaawe, kubanga Kiramu obwedda yayagalanga Dawudi. Sulemaani n'atumira Kiramu ng'ayogera nti, omanyi Dawudi kitange nga teyayinza kuzimbira linnya lya Mukama Katonda we ennyumba olw'entalo ezaamwetooloola enjuyi zonna, okutuusa Mukama lwe yabateeka wansi w'ebigere bye. Naye kaakano Mukama Katonda wange ampadde emirembe enjuyi zonna. Tewali mulabe newankubadde akabi akajja. Era laba, nteesezza okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda wange ennyumba, nga Mukama bwe yagamba Dawudi kitange nti, mutabani wo gwe nditeeka ku ntebe yo ng'adda mu bigere byo, yalizimbira erinnya lyange ennyumba. Kale nno lagira abantemere emivule ku Lebanoni, n'abaddu bange banaabanga wamu n'abaddu bo, era ndikuwa empeera olw'abaddu bo nga byonna bwe biri by'oligamba. Kubanga omanyi nga kuffe tekuli n'omu alina amagezi okutema emiti okwenkana ab'e Sidoni. Awo olwatuuka Kiramu bwe yawulira ebigambo bya Sulemaani, n'asanyuka nnyo n'ayogera nti Mukama yeebazibwe leero awadde Dawudi omwana ow'amagezi okufuga eggwanga lino ekkulu. Awo Kiramu n'atumira Sulemaani ng'ayogera nti, mpulidde by'ontumidde. N'akolanga byonna by'oyagala eby'emiti egy'emivule n'emiti egy'emiberosi. Abaddu bange baligijja ku Lebanoni ne bagiserengesa ku nnyanja, era ndigisengeka okuba ebitindiro okuyita ku nnyanja okugenda mu kifo ky'olindaga, era ndiragira okugisumululira eyo, naawe oligiweebwa. Era olikola kye njagala, bw'onoowange emmere ey'ab'omu nnyumba yange. Awo Kiramu n'awa Sulemaani emiti egy'emivule n'emiti egy'emiberosi nga byonna bwe byali bye yayagala. Sulemaani n'awa Kiramu ebigero by'eŋŋaano 200 okuba emmere ey'omu nnyumba ye, n'amafuta amalongoofu ebigero 20. Bw'atyo Sulemaani bwe yawanga Kiramu buli mwaka. Mukama n'awa Sulemaani amagezi nga bwe yamusuubiza, ne waba emirembe eri Kiramu ne Sulemaani. Ne balagaana endagaano bombi. Awo kabaka Sulemaani n'asoloza abantu mu Isirayiri yenna. Abaasolozebwa ne baba abasajja 300,000. N'abasindikanga e Lebanoni buli mwezi 10 mu mpalo. Baamalanga omwezi ku Lebanoni n'emyezi 2 ewaabwe. Era Adoniramu ye yali omugabe w'abo abaasolozebwa. Era Sulemaani yalina 7,000 abaasitulanga emigugu, n'80 abatemeranga ku nsozi, obuteesaako baami ba Sulemaani abakulu abaalabirira omulimu, 3,300 abaafuga abantu abakola omulimu. Kabaka n'alagira ne batema ne baggyayo amayinja amanene, amayinja g'omuwendo omungi, okussawo emisingi gy'ennyumba n'amayinja amabajje. Abazimbi ba Sulemaani n'abazimbi ba Kiramu n'Abagebali ne bagalongoosa, ne bategeka emiti n'amayinja okuzimba ennyumba.